نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا لا علم إلا ما علمتنا، اللهم فعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال FM تكون سانفو كتنزل من ده يكون متوجه أمانة للدوازي الشيخ حسين مونجي يوم المكدو عنجي الشيخ عمر الفاسولي تبزع الله وقبنا عنجا شات ودوم كسا وقبنا تشاري بدم تبزع الله جتي وتسيما ناتسيمي لتشنجري توسيام تبنا عنجا تشاري مابو abantu abakyamukiriza nti ye Allah waffe. Olunaku tuli mu kiro eky'ekumi omwezi gwa Shawwal, kitegeeza nti gwe asiiba sitati ng'osiiba ennaku ez'enkizo nkakasi waguze ddaadda ku lunaku olw'enkya insha Allah taala. Naawe yamazeeyo tekitegeeza nti okusiiba emmundu ozizizaayo paka lwanalangira manzaani endala. Omukisa n'emiryango gy'okusiiba gikyali migazi ddala n'obulungi okusiiba bugazi ddala. olunaku olw'enkya tutandika ennaku enjeru insha Allah taala. Tusaba Allah ekitiibwa ffenna tusimakulu okula ffe nga bwe tumanyi obusiraamu. olunaku olwokubiri tubadde mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tutunuulira emmaali y'abasika, emmaali bamulekwa engamanyaamu n'ensonga nnyingi ezeetoolodde omuntu nga afudde, naddala tutunuulira nnyo mu mbeera ey'emmaali. Tuyinza okutunuulira nnyo birala, abadde alina abaana bameka, abadde omusajja tabali bwanzaalo, tutunuulira akuŋŋaanyizza atya akasente ke era akaliwaako tulina kukagabanya katya kuba kaba kake ng'akyali mulamu. Awo nno wengezaako okutegeeza abantu mwenna abatuwuliriza Allah tumusabe nnyo atugondeze enfuna yaffe, ennyingiza yaffe, ate agitukumire nga ya halaali, kulwokubanga taagwejja omuntu obanga okyali mulamu byonna by'okuŋŋaanyizza ebya haraamu bibeera bya haraamu okyaliwo. Naye kasitoofa haraamu akomaawo, abasigadde bagenda kufuna halaalan tayyiba. Ate nga gwe zambi terivudde ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekityo ffenna tubeere nga tulongoosa enfuna yaffe, kubanga ojja kulaba abantu nga beeyagalira mu mmaali ekubisa embooko gwe mu kabuli ate nga tebalina musango kulwokubanga tekyali mu mikono gyo. Kyova olaba nti puroguramu nga zino tuziteekawo ne twogera okulambika omuntu n'omutegeeza entambula ejja n'okutambula y'ebyenfuna. Shekhe, twamaliriza olwokuna lwaffe obudde nga sinnakutasibwa ng'otugambye ojja tutubuulirako obusika ng'owe bwali nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tannatumibwa. Nkakasa olunaku lwaleero gwe musomo tujja okutambulirako inshallah. Nkakasa abantu batutambula nabo beetegese, muganda wange Haji Papa nkakasa weetegese, namu wange Hajati Aishaawo naawe nkakasa weetegese, Alhaji Dembe Sulaiman Distributors seba kutumira yeetegese, nabangi ddala mwenna bwetambula puroguramu yaffe. Sheikh Mudaffar imaamu wange Mudaffar Dembe imaamu Natete Masjid Regional Mosque nawe nkakasa weetegese, Sheikh Ismail Mbowa Goda Schools Academy, abasiraamu b'ekigogo mwenna Kwal Ihsan n'abazina emirwano migadde Haji Kakanzu n'abasigadde bano beekoonako bawuliza abaffe ababeerako ddala mu puroguramu yaffe ne puroguramu ez'enjawulo tebatera kusubwa. Sheikh mbadde nkansaba abantu tugende maaso nobasomesa kubanga ekiro kyaleero kirimu ekikangabwa ky'emisana gonna agaguddewo amanene. Tusaba Allah ekitiibwa atuwe enfa ennungi n'abantu abali mu mbeera bwe zityo Allah abeere nga atwesaamisa. آمين يا ربي آمين. نعم شيخ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نبو يوجد. نعم شيخ. تتودي وفقنا بمعنى تبو يونغرايو
tujja kusaba insha Allah oluvannyuma lw'okwebaza abawuliriza abaffe bonna ababeerako kubanga bawuliriza puroguramu eno saba Allah ekitiibwa agibawo okubanga bagitegeera manyi mpolampola yakuva ku munga ali akatogo yenna tukakasa nti yamiisinga oba ataali naffe mu sizoni eyaggwa vidiyo zikyaliyo ne recordings gye ziri genda bugenzi ku mukutu gwaffe ogwa YouTube teekamu nti Islamic Inheritance in Uganda bw'otuukayo omukutu weegulirya kubawuliriza vidiyo zonna gye twava paka wano wetuli ojja kusobola okuba nga ate bw'otyo otutegeera biidhinillahi taala kubanga omusingi gwa puroguramu eno gwonkakasa twagusima okumanya kiki tuliko mu bulambulukufu ate era n'okumanya omusingi omulala gwe gw'okumanya bigambo ki oba mateeka ki oba nkola ki yeteekeddwa okugoberera mu mbeera y'ekiraamo kakasa nti ekiraamo twakimaliriza era tetukiggusa olunaku olwaleero kizibu nnyo okutandikawo ekintu oba okujja okubanga omuntu omumanyisa ekintu nga tomubuulidde ku mbeera ekintu ekyo wekijjidde kisanzeewo mbeera ki yes tekivudde mu bbanga ebiseera ebisinga omuntu agenda okureflectinga ku kintu okusobola okubanga akitegeera obulungi kirungi nnyo nasooka amanya embeera ebaddewo ebadde kino nga tekinnabaawo gye tuyita main cause ebiseera ebisinga nti what is the main cause before this kino nga tekinnabaawo kiki ekibaddewo oluberyeberye yes kakati olwaleero insha Allah kkiriza yenna atuwuliriza atujja kubanga ate tudda ntunulire ku byafaayo kita nubdhatu taarikhiya tetusobola kubimalayo naye tuleeta cat list polyambo ekiyinza otuyambako nekiggula gwatuwuliriza obwogo nekyongera okutangaaza kuwa gye tuva nawa gye tulaga biidhinillahi taala kakati olwaleero tugenda kulina kibayita nubdhatu taarikhiya an tawaruthu qabla al-islami tugenda kutunulirako ku bimu ku byafaayo ebyaliwo olubereberye nga bikwatagana ku busika particularly nga bikwatagana ku busika naddala olubereberye ng'obusiraamu tebunakola ki no butuukira ku busiraamu tebunnaba kujja ali ayinza okulowooza nti kitegeeza obusiraamu bwatandika ku Muhammad nedda obusiraamu diini ya buzaaliranwa bwaffe buli mulembe gwonna oguze gujjawo okutandikira ddala ku jjajjaffe aba kitaffe Adamu alayhi salaam ye buva paka n'olunaku olwaleero kati bwe tugamba nti qabla al-islam olubereberye ng'obusiraamu tebunnajja ku mulembe guno ogw'omubaka Muhammad ogw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ng'emirembe gyakulembera obusiraamu bwakola ki bwaliwo naye wajja mu mitendera nga bujja busebengera tugimu eziriwo nga zibujolonga ne zisaawo ebyazo ne amateeka ga Allah ne bagateeka ebbali yes kati hadha tajdid maana tajdid al-islam nga obusiraamu tebunnazzibwa bujja ogw'omulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akati olubereberye sheikh bwe tuba tunulira tugenda kufuna kibayita taarikh al-yunan wa taarikh al-fir'auni mu kusookera ddala obukulembe obusika bwaliwo naye tetujja genda ku mirembe gyewala katugende ku mulembe gwa Firauna alayhi laana Firauna oyo mu busika obwaliwo ku mulembe gwe batugamba nti an-nizam al-fir'auni fa inna al-irith aw al-mirath kanat lid-dawla obusiraamu nga tebunnajja buno obw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yes waliwo obusika naye obusika obwaliwo mu mbeera za mu mulembe gwa Firauna alayhi laana obusika obwo bwalinga gavumenti ya Firauna nga ye bwinako monopoly buli muntu yenna yafanga ku mulembe ogwo attarikatuhu kullaha kanat tu'khadhu ila khazanati dawla li hukumati al-Firauni mu treasury ya government ya Firauna eyeggwanga mutomubuulira oba oli alese abaana bameka oba alese abawere oba alese eki almuhimu kasitava mbulamu bwaki bwensi maana dhalika nti okweyagala kw'ebyobugagga omuntu byalinga alina kwalinga kuma ku ye ate nekyo kikyaliyo waliwo eggwanga limu libagamba mu Europe eyo nti bw'ogenda n'ogula ekifo oba ng'olina ennyumba eyo buguza emmogeji oba ki ogibeeramu obuwangaazi bwo era bw'ofa bano abaana bo tebalina milkiyati li hadha al-makan هذا موجود وين يقولوا بوا اذا مثله مثل النظام الفرعوني وين بوا وانا نجوك بشري برام سنوسكو بقى بيلاو هذا يعني للحكومه ndio we yagala yagalide mu mali yes lwana nyongo chali oba podi watekere bagende bakole ki era the moment wogire tembe wega bwoti ebevudde mu ngalo
waliwo eggwanga abasinga obungi abatambulako ebintu ebyo babimanyi bw'ogenda mu ggwanga naye nga mu mawanga ga Europe mu research wange gwe nakakolako waliwo eggwanga eryo lye nazuddeko nga byo bw'ogula oba byonna by'olina properties z'olina naddala nga ziri ku ttaka byo bibaako biri mu gundi betwandiyise oli munansi yes naye ng'olinga ali mu kye bakiyita batya lease the moment you pass on bana milkiya eba eweddewo ملكية يبيودو كل ما على يعني من عقارات على الأرض بينبي بيدوا government so ituchichali في النظام الفرعوني فرعون نونو أبسينغو ونجي يا فاي بيابي هو بيابو غوغو لا naye ate ekyo kyoteerabira nti Firawuna yaliwo nga Musa tannabaawo laalla ne Karuuna nga tannaba هذا هو قارون يقوم سيستم قارون يقوم mu system so kyetwogera ku basajja bano abasajja ba Firawuna nga Firawuna alayhi la'na nti ye nga ye Firawuna bakubuulira ku byafayiri bitonotono innahu lam yakun min qaba'ir al-misriya tiyali mu bika by'Abamisiri yajjabuzi amanyikiddwa nti ye teyali omu teyali mubamu ku bika ebyali bimanyikiddwa ebyali bikola ki bifuga ebyababanga bakabaka ba Misiri naye ate yayitawa mu nsi bayitawa sebo mu nsi bayitawa mu nsi sebo batambulira ku ttaka so omusajja ono ebbanga yajja yuqal teyali omu kwabo abalulyo lulina okubanga lufuga Misiri naye wabula yajja fahtalaha n'akwata obuyinza n'abeera ng'atandika obukola ki okubanga abutwaraganya ekigambibwa nti yava naye bamarikhuuna balina ebika bye baazuula ebyenjawulo bamugamba nti ava mu kika naye kyasinga okubeera nga kyatikirira nnyo kyekya Firawuna eyo ssebo linnya naye ate kika ava mu Bafaraina hatha al-ismu ma'khudhu min qabilatihi bwe bagamba nti erinnya lye lyaggyibwa mu kika mwe yali ava mu bayita Bafaraina وفيه بعض من المؤرخين يقولون أنه من قبيلة العماليق emyaka gyo gyonna simanyi linnya lye tumuyita Musoga min قبيلة ماذا Basoga kati ekyo kisoboka amanya ge yani Firawuna la wallahi tebagatubuulira lyerinnya eryeyatiikirira sirinya lya kikachi no itikachi bayita Bafaraina yava mu kika kya Bafaraina ila yuqalu anna ismahu ma'khudhu min qabilatihi Firawuna وهذا يعني عند النحويين مسجب النحو تقام هذا تركيب المزجي وهذا الاسم ممنوع من الصرف وكتجد برونجي كوبا غتامanya bini bakula mu elinya litya min kalimati fir wa fir ma'nahu duka sibajiri al-aun ma'nahu talab al-aun yani al-aun al-musa'ada provision kati wala bamanya abiri kati duka ate aunu obuyambi kati bigambe biza bikwasaganya utya nti duka eryobuyambi wala duka kati ukirikaawo so kati maybe mu translation yaffe gyetuyinza okukola ngaffe nti okusinziira ku ghilva allati kana inda Firaun obukakanyavu bwe yalina n'obuzibu bwe yalina eri be yali afuga oba oliawo nti bwewamulabanga nga baga nti fir ila al-auni duka ononya nakuyamba osobola okuwona ghilvata hadha ar-rajul obiba kasajja ako osobola okubanga obukola ki ng'obuwona so ebimu ku byafa bya Firawuna yajibirawo qabla Musa wa qabla man Qaruna gugambi ba Qaruna kuba tubalaba mu madha kubanga Qaruna yali ayina relation ku Musa alayhi salam so Firawuna ye bwatu bwe yali ne batunja ebyaddako yabeera nga yatwala obukulembe buvanyuma kubaka bano tumanyi nti olwa Bani Israila okuva mu gondi okuva gye baali bawangalira yuqala innahum kanu imma fi Madyana gye baali bawangalira ya ulira Yaqub gye basenguka okuva eyo ne bajja Misiri ono Musa kyafa kya Yusuf alayhi salam baganda bimaze okumusuula gye bamusuula bamulonda ate bamutunda
bagenzo muguza agukirate mu rubiri rwa agukirate wa agukirate mu bana bamukula ba mu rubiri bamutwale yo atani ko kuberayo watulaba hala maji qabilatu israila fi madha fi masri butyaba israili bubajja muki mu misiri nga kivira dala ku nabiyullah yusuf alayhi salam olyo kati jukira botuba tugenze musoti yusuf mukumaliriza wali kyafaye ekyo yusuf yatumya ekikache kijje muki mu misiri anadhaka yali fi khazain at'am wa wizaratu al-shu'un ad-dakhiliyya lin-nafaqa ministry yali kwazanganye byemmere mu misiri so ajja aleta family yingira mu misiri bwatyo nabiranga atambuze emiringa ne kabaka akyaliwo kabaka oli yayitibwa Walid ibn yali yayitibwa Ar-Rayyan ibn Abdul ibn al-Walid ye kabaka yaliko Yusuf wayingirira mu Misri kakati kabaka yamala nakolaki nafa fabaqiya Yusuf alayhi salam nasigala nga yatwalaganya wakabaka obuyinza bugenda maaso yes ila ngata abantu b'omulembe gwe bali batambulira ku mateeka Allah ge yali yamuwa abantu abaliwo anadhaka nga batambulira ku mirembe batambulira ku mateeka gali gabe wa Yusuf alayhi salam ila an jaa man fir'auna thumma Musa alayhi salam Allah namuwa mateeka babani Israila nge badda mato kubanga tambulira naye ebyali awo kati awo tali wala nyine Musa Firauna mujete wala nyine gundi ne Yusuf alayhi salam anti la waita bwa kabanga ukantu baka tutugamba nti Yusuf alayhi salam bwavaako basigalanga balina abantu abategamba inzuga wali wabo kulembeze abataliwo abatandinyo muzinzi yes paka Firauna bwejja nakola ki nawambe ekintu nakwata ekintu era nga birada tilla olwokwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala so oluvanyuma lw'ekiseera ekyo Firauna ayingirawo najojobya nnyo waliwo ekitabo kiyitibwa wa Firaun dhil autad ekitabo ekyo kinyinnyola nnyo ku nkola ya Firauna gye yakola n'engeri yeeyisaamu n'ekikaaki bonna bakinyola kuva gye yava owulidde n'okuyingira ku Misiri era yuqaalu nti mu kika kyabwe yali asingayo obuzibu Firauna si ku ggwanga lyokka naye mu kika yali asingayo obuzibu ye muntu yali asinga obuzibu nga si mwangu yali muwaggoofu musajja ngera bw'omulaba n'olwaliro Allah amulekawo kubanga yagandi Allah atugamba nti alyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka aya olwaliro akyaliwo nga kabonero ne boolaba ebifaananyi bya Firauna butya bwali kati olwaliro abanga ali awo nga mufugo kubyamu akaseera nga akyali mulamu so bwekityo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunnyonnyola ensonga ezikwatagana ku zo kati bamuwarrikhuna nawo ne batunnyonnyola batugamba nti Firauna bw'amala okuhtalla okutwala obuyinza yate yafuuka ekirala ala fil ard ala fil ard waja'ala ahlaha shi'a natandika okufarraka abaana ba Isirayiri jukira baali bazadde nnyo baali bazaazi bo baali bazaazi kubanga baali bakola fi tarikh mu kitabu ky'enkugambye ekitibwa Firaun dhil autad batugamba nti Firauna abaana ba Isirayiri baali bakola a third of Misri olulyo lwajjayo lwa bani Israila nga luyitira kwani Yusuf alayhi salam owulidde bulungi Yusuf watuukamu abantu abo baayala bazalagana ne batuuka to the extent they bakola a third no not a third but bakola 2/3 2/3 byebini byakusatu nti kyekitundu ekyali kisinga obunene nga kyakika kimu yes nga kyakika kimu baana ba Isirayiri nga be bali mu Misiri kati ekyo nane kijja nga kitambula Firauna nassawo amateeka agage kubanga kyesooka bakola nga Allah bw'atugamba jala ahla shi'a yabakasamamu n'ateekamu n'abajjamu abamu beyassa mu magye erirwaniza erino ku makamaka n'ebirala n'abeera nga abalala bawangalira mu nnaku etagambika abalala nga balina okulima abantu ku mulembe ogwo baalinga tebalima nga beerimira bo balimira kabaka owulidde balimiranga kabaka nga byonna bye balina ebinagenda wani wa mukulu owulidde abalala kugamba yabajjamu n'abawa emirimu egy'enjawulo nga bonna balina kukola nga bakolera bwakabaka wa munene bukabaka bwa Firauna okitegere bulungi ebbanga lyonna ne litambula nga bali mu mbeera ey'obuyinike obufaananako bwe butyo okutuusa akaseera Allah ke yayagala n'aleetawo Musa alayhi salam era ebyaliwo ebyo byafaayo kuba byafaayo bisinga okunyumiza mu Qur'ani mu ebiri Allah byajja atunnyonnyola ebikwatagana kwani ku Firauna ne Musa alayhi salam ku mirembe gye baakola ki gye baaliko
then oluvannyuma lw'akaseera ako kyetwadde okufuna purambu gye tubaddeko nti twagala okutunulira obusika buno butandika ddi era butandika butya tugambye wa Firawuna nga bwe kiri nti abantu baali bakola nga balina kukolerera Firawuna ekyokuba ne bye baafunanga tugambe nti baalinga baddu ne bye baafunanga oli bwe yafanga gavumenti yabikongala ki byaddangayo wa munene nga gavumenti ya Firawuna alayhi laana yebyeddiza ne bw'oba olina abaana oba tolina nga bwe batobikola ki kastoofa ng'ebyo bikoze ki hadha kana nidhamu al-firawuni au tusimbulidde yes hadha kana nidhamu al-firawuni ye nidhamu yenteekateeka arrangement ku mulembe gwa Firawuna bwe yali akola ki yali tambula amma fi nidhami al-yunani tulina nidhamu na kwa nidhamu takhtalif an-nidham waliwo baita ba Greek oba Greece mu Greece waliwo baita ba Greek olide simanye tulina tuza bataminga tutya naye alimuhimu abantu bategeera bano nabo kuba yemu ku dynasty obusika gye bwalabibwanga kati bano aba Greece nabo tebaali nawo nteekateeka ya busika nnambulukufu wabula nga bwe baalabanga Firawuna bwe yakolanga hakadha nabo kennyini ye nteekateeka gye baakola ki gye baakolanga gye baagoberera onkadege bulungi yes nga Firawuna bwe yakolanga nabo nga bwe bakola nga nabo omuntu bw'afa byonna ebibadde ebibye bidde eri kakiiko akakulembera oba management ekulembera egundi ekifo ekyo si byakika era si byabaana hakadha ne tuvaayo ne tugenda ku nidhamu endala nidhamu Rumani Abaroma ati Roman Empire by Italy twali by Italy naye nga tugiyite nga Roman Empire by then kubanga it was an empire otegede bulungi before nga nabitaba kujja it was an empire so the Roman Empire by then agamen fa ahdatha al-mirathu fi al-usari bano boche balina ekyenjawulo obusika babuzaayiri families z'abo abali bafudde abafanga yes fi nidhamu Romani mu basajja Abaroma by then bo obusika oba kyetwandiise inheritance omuntu bwe yafanga estates ze zaalinga zirina kudda eri abantu b'ekika kye fil usari mu families zaabo respectively nga gye babizza wa hadarahu ala awladi adh-dhuhuri naye kye baakolanga ate ekirala baayinanga kibayina abaana babakasamangamu emiteeko ebiri hadaraha ala awladi adh-dhuhuri naye baabuwanga baana ba ku migongo babuwanga abaana babayita ba ku migongo era tujja bannyonnyola babuwanga abaana ab'oku migongo duna al-butuni so si abaana ab'oku lubuto kakati balina bye bayitanga abaana adh-dhuhur ab'oku migongo abo be baana abalenzi abaana be bayitanga ab'oku mugongo balinga baana balenzi wa awladu al-butuni ate abaana ab'oku lubuto balinga baana bawala anti ekibuki bwe baakikola ye nidhamu yo bwe bagiteekateeka ati baayinanga ensonga bajja gitubuulira agamba fa inna almaala la yakhruju min al-usra baalinga balina kye bagamba nti emaali tefuluma mu famire ndoza kumbadde omuzi okawulidde baalina kye baalinga bagamba nti emaali tefuluma mu famire wayakusuduna bidhuhuri duna albutuni kye baalinga bategeeza nti albutuni dun adhuhuri duna albutuni ab'oku migongo so si ab'oku lubuto bagamba nti anna almar'ata au anna imra'atan mathalan omukyala idha tuwuffiyat bw'aba afudde intakala maaluha ila ikhwatiha duna abnaiha wa banatiha otegere bulungi ng'olina mwannyoko oba oyo atuwuliriza alina mwannyina omuwala gwazaalibwa naye oba omufamire ye oba munyina ne kitaawe oba omwa kitaawe ne nnyina singa mwannyoko oyo afa nava bulamu bw'ensi mu nidhaami Rumaniya mu nkola y'abasajja Abaroma by then bo kye baakolanga nti ebintu bye by'obukagga byo baabizanga eri famire yo okategere bulungi nga biddayo eri famire yo ekitegeezebwa nti ebyobugagga baabiwanga baana balenzi bannyoko mu famire yo omukyala atuwuliriza nti ebyobugagga byonna byonna byewalekanga obanga ofudde maali yonna gy'olese ebyobugagga biba bisitula bukolokolo ne babizaayo eri famire yo naye nga bifunibwa abaana abalenzi mu famire kati omuwala yatunulwangako obwa
tujja kukiraba ekyo tujja kukira naye katugezaako okutaganjula ebyaliwo olubereberye kubanga ekintu kye tuliko tuli ku kintu si kya busika bwa busiraamu naye nga tulina kutangaza busika bwa busiraamu sooka omanye prevailing situation before the coming of Islam or the advent of Islam obusiraamu nga tebunnajja mbeera ki yaliwo olubereberye okitegere bulungi kati bano abasajja kye baakolanga kyekyo ng'era kalongenda kotinga kakagambo ka Farasdaq bwe yali ayogera yagamba nti abnauna yagamba nti yagamba mukabaiti yali mutontomi sha'ir yagamba nti abnauna banu abnaina yagamba nti banu abnaina wa banatuna abna'u wa banatuna abna'uhunna abna'ur rijali al-ab'ad yagamba nti banu abna'ina wa banatuna abna'uhunna abna'ur rijali al-ab'ad kakwatagana ne kano yagamba nti abaana baffe bebo betuzaala abalenzi n'abawala naye ate abaana abawala abaana be bazaala baana ba mu family ndala baana b'abasajja abeewala ne bana abaroma kibagamba nti n'abawala yes bano bobalanga abaana babo yes byonna bye balina bibyo bya mu famire yo naye the moment omwana afumbirwa n'agenda mu famire endala aba takyazza amagoba mu famire yo byonna byabalina biba bibyo oba kategede bulungi kubanga abamufulumamu bonna bamufamire ki bamufamire endala eyo yeri kaida y'abaroma fakanat muhimmatuhum ibqaa hadha almali fi afradi al-usra ekyali ekigendererwa gye bali kyali kyakubanga emaali eyo esigala mu famire oba mwana wa kujja oba mwana wa gundi wa muganda we yagirina oba muzzukulu omulenzi yagirina oba muzzukulu w'omuzzukulu yagirina naye ngeri muki mu family hadha kana muhimmatuhum kyali kigendererwa kyabwe so abna'u dhuhur duna khuruj shay nga bibana abna'u dhuhur bebana aboku migongo ondagide bulungi duna ikhraj shay'in nga tewaliwo kyonna kifulumye muki mu family la ilaha illallah subhanallah yali enkola y'abasajja abo mu nkola kati ndowooza olabye obusikaje buvaawo la ilaha enjawukana kati enjawulo wakati wa Firauna ne baki n'abaloma n'abayonaani kuba abayonaani era be baloma yunaniya be bagreece olwaleero nti bo enkola yaabwe baali bagifaanagana abaloma sorry Firauna ne bayonaani n'abayonaani baali ku nkola yes baali mu layini emu ababawukanyemu akatono be baani be baloma nti bo kye bakoze kale newankubadde nga tebibadde bitereevu emaali bagizizza muki mu famire okategede bulungi emaali yaddangayo eri famire eri respective people eri abantu abantu aba nanyini kufa abafudde abantu babali responsible kuye be balinanga responsibility ey'okutwala ebyobugagga bye lwakubanga kye bakola ekibi nti basosolanga omwana omuwala okategede bulungi yes ensonga zakyukanga era nga zigwera mulenzi okategede bulungi twaye eyo bwe tuvaayo njagala okkirize tugende butereevu ate ku nidham al-yahudiya tugende mbaju be bayita abaju nidham al-yahudiya abaju no be baani tumanyi abaju be bagoberezi ba Musa alayhi salam be bagoberezi banabiyullahi Musa alayhi salam era bamanyikiddwa nti be baafuna bali mu ahlul kitab Allah bayogerako be bayita ba ahlul kitab the people of the book Allah be yawe ekitabo bali ba mirundi ebiri bana abawewe ekitabo wabayo ebitabo ahlul kitab mwe muli aba atba'u Musa alayhi salam ne beramu atba'u Isa alayhi salam abagoberezi ba Musa alayhi salam gati betuliko abaju be abawewe ekitabo naye ekitabo kyabwe kimanyikiddwa nga Tawrat ekyabawa abamu katulawe bakyogerako ng'amateeka 10 bakuba simanyi bano banafu bagenda ne babitabula agenda okulira nti atayogera ku mateeka 10 ate n'agamba nti agoberera ani Isa alayhi salam kati nolaba shetani balinamu agoberera mateeka 10 malahum bihi min ilmin illa tibaa dhann katoka vunula awulidde kakati
ogoberera amateeka malala ate gaweebwa muntu mulala. Nafsuhu kikubemu example olwaleero President Museveni si yaliko atolina gamba nti nze amateeka gengoberera ngobera amateeka ga Amin oba g'Obote oyo abatabuze tugabuganya ddaddeyo ku mulembe gwani falta misunura muddeyo munoonye ekitangala gikyakola ki gikyabulira oba gye mwakirika. N'olwekyo kakati wano bwe tukomawo bano bannaffe Abayahudi falam tuqifu lmiras au tufi lmiras illa biisharatin mukhtasira bo balina ate ekyenjawulo. Kati bano bannaffe Abayahudi be bagoberezi baani ba Musa alayhi salam bo obusiko obwabwe bwalinanga kokwakulizo bwalinga tebutuukirizibwa obanga tebubalibwa nti busika illa biisharatin okujjako oluvannyuma lw'okukola ki olw'okulaza illa biisharatin oluvannyuma lw'okulaza fa indahum alwarithu huwa alibnu alawwal duna albint. Ishara okusookera ddala twegamba nti omuntu agamba gundi yali nsikira oba naga nti ono mumulaba ono gwensonzeeko ye kennyini temubuuza kirala. Hadi ishara osonzeeko ng'ogamba ewawo no sitegeeza nti gona nsikira hadha mithal example nala mathalan singa bonnagamba nti Sheikh Muwonge mutabani wange ate nga bannange fil hadara abantu abaliwo nga bannange nti ono gwe mulaba kati olwaleero ondabira bw'oba tolabye nze olabye ono. Hadi ishara takfiina ne wa in mitu ne bankwadde enfudde tebabuzaani addawo yamutulaga dda. Hadi ishara nga bw'olaba nti basahaba ridwanullahi taala alayhim mu kulonda khalifatu nabiyi sallallahu alaihi wasallam eyasookera ddala kana lahum isharatin kathira baalina ebyokulabirako oba obubonero obwali bulaga muru Abubakar yusalli binnas gwate itano ogamba nti nze njagala okubeera khalifatu rasulillah nga Uqba ibn Abi Mu'ayt oba yoyo busagwa basalabi gwe baalonda ne bamulonda okubeera khalifatu nabiyi ba'da mautihi nga Abubakar tebaddamu mutunamu ne Ali tebamutunuddemu ne Umar tebamutunuddemu wala Uthman olidde naye nga tolodde waliwo examples ezaali zebibwako fil hajji salla binnas amarahu an yakuma bil umra namulagira agenda kulebera abantu mu umra. Hadihi isharatan takfina zino ziba zitumala bumazi zino ishara zetulabyeko okategere bulungi. Omusajja yagamba nga bugambi basiriiwo oyo mutebe yange byagirimu kyekiraga nti bwe mba nvudde waka wano nti ensonga zonna muzireetire gundi hadihi ishara kanat ishara takfina. Naye hadihi isharati alyawm olwaleero bino lwaki bisoma ojja kulaba byali byadda naye ate wakyaliwo ababikozesa oba kimanya ekyo. Yesu kati olwaleero abali abatuwuliriza omuntu bw'abanga avudde mulamu bw'ensi omanyi kye banoonya mwana ki abadde ku lusegere lwa muzeeyi okawulira bulungi mwana ki abadde nnyo ku lusegere lwani lwa muzeeyi kubanga oyo abadde nnyo ku lusegere lwa muzeeyi abaako byamanyi ekyokubiri tatayinza okuba gwe yawa obusika nga bwe bagamba obusika ndofe tubyogerako wano wetu naye si bituufu tubyogerako bino wetu kuba twakimala dda twagamba dde obukulembeze bw'abaana taata ne bwata tuletegedde mu kulembeze oba naatugamba isyanaga nti baana bange ekyali badde ekituufu omuzadde yali badde agamba nti baana bange nti mukkirize mbadde mbasiimidde gundi bwe mulaba nga alimu omulamwa kuba taata oyinza okuba nga gweobeera kumpi naye oba mwana mulungi naye nga ffe bwe tuba ebbali ffe tukumanyi naye taata wali badde oporopozinga noga nti baana bange nti gundi ono mbadde mubasiimidde oba n'otuwa amannya ag'enjawulo nti baana bange namugundi ne gundi mwaba ababiri abasatu mulaba ani gwe mufuula omukulembeze mwe mulaba nga yakola ki yasaana yes n'obalekera ki yes proposal gw'ogiwaayo mwana wange gundi ne gundi naye n'omulekera majilisi l'ulama yaani oba majilisi tahqiqi yeeriwa yeey'abaana si bataata baabwe la abaana ne bataata kadhalika kuba abaana ne bataata bennyini basobola ababaddewo abakulu yes kuba nabo bennyini basobola okulonda nti gundi asaanira gundi tasaanira lwakuba ate waliwo ebijja ne byonoonekera nti bataata ate abajja ne basayidinga ne bava ku mazima ne bwe musaba kasente takamba katulina ajja kulonda lwa kasente tatunudde busobozi so tugamba nti mutunulyenga nnyo obuki obusobozi abazadde
mutunulire obusobozi nammwe abalonda be baleseewo mutunule obusobozi n'abalonda abakulembeze mwenna kuba kyonna kyetunuulira asobola mumuteekeyo tayib kakati bannaffe abayahudi tugambye nti ishara tugitegedde bakolanga kibayita ishara bakolanga okulaza olubereberye nga nanyini agenda okusikirwa tannafa ngera ku kyafayo kya Musa alayhi salam bwe tujjukira nti omu ku ekyafayo kya Bakara kyetujjukira ekyente omu ku basajja yali alina relation n'omu ku bantu ku baana n'amulambira nti yali mukolaki yali musikira naye omwana najja yeyanguyiriza nga nabo olitafa jogera nti abazadde zensiba njogera nti abazadde beagala okweramyalamya mbu simanyi omwana gwenkugu si kulamba kuno kwegamba naye omuntu okuvaanagamba nti nkuwadde obusika gundi ye musika wange mweyitira bizibu byemutamanyi tomanyi kyanca owulidde omwana ogaa nti muwadde obusika ale n'atandika okukulira enteekateeka n'alaba nga kati nga gwesoje tova mu maali ye tova mu motoka ye omusajja naye tafa embeera tukutteko naye tavaawo kakati mwe ababikola mwegendereze mu mbeera efaanako bwetu endala faindahum alwarith huwa alibnu alawwal duna albint kati bo kye baalina nga bano abayahudi n'olwaliro bikyaliwo kubanga bino byenjogera ngakasa nti mubiinako proof byali byayahudi okuva edda bali abagoberezi ba Musa alayhi salam kati mwe abakyabikola mumanye gye biva era mweteeketeeke mwetereze ng'obudde bukyakola ki nga bukyali tugambye nti ishara zakolebwa nga abayahudi abakulembera ekyokubiri al ibnu al awwal omwana asooka ye yalinga omusika omukulu otegedde bulungi gwe bayitanga gwe twali nti gwewandiise chairman ye mwana omuki nga yetakubibwako kalulu that's why exactly yensonga lwaki olaba nti olwokubanga this was emulated by the peoples of the current regime abantu abaliwo kati ekiseera kino baasikira ekintu kino batya bw'obadde tolaba musajja alina abakyala abasukka kwomu nga abakyala bakubagana kuba akimanyi nti omwana omusika omukulu ali eri ate ng'oli bw'avaawo ono owookubiri omwana we yaba atekinga position zibina birabako waliwo amaka agamu ge twali tuliranye ffe nga tukyali bato omusajja yalina abakyala be bano nalabako omusajja nga abakyala be babiri babeera mu nju oba alina basatu omusajja yalinga omanyi akyaliyo Allah amusaasire naye abaana be bombiri ababiri abasookera ddala baafa omukulu yafa naddako nafa owamukyala muto yasooka okufa omulala omukulu naye nakola ki naafa naye omusajja yali muvuzi wa taxi naye yali badda nga zakajja singa ali mu ssente kakati abakyala bwe basulanga mu nnyumba naye ng'olaba waliwo embiranye waliwo ekitaali kituufu era omwana wa mukyala muto bwe yafa omulenzi yali addirira omukulu wa mukyala mukulu bwe yafa ebigambo ne biva ewa mukyala muto nga bigamba nti mukyala mukulu yakoze enteekateeka ezijjawo omwana waki wa mukyala naye yuqaalu nti omwana yafa tetanus we yagenda amula ekipande kimusala kye kyaviirako akawuka ne kayingira Allah n'amukola ki n'amutwala naye wayisaawo ebbanga ttono ate n'ow'omukyala mukulu naye n'akola ki kati oyinza okusanga nga mbiranye yali wakati w'abakyala bameka on top of that worst of all nti ate bombiriri baali mu nnyumba emu si byadda nnyo seeka kuba kati nze emyaka gye nnina si mingi nnyo wadde mingi naye bwe mbambala nti nze mala ebbanga ttono okategedde bulungi of recent kakati embeera bwetyo munnange bwe yali so al ibn al akbar aba ibn al awwal omwana omukulu n'olwaleero mu famire zammwe abasiraamu abatuwuliriza ebintu bino mukyabigoberera mulowooza nti omwana omukulu yalina okuba omusika that's why muleese okwawula abayalwa mu mafamire mukyala muto tabeera comfortable kuba akimanyi omwana wa mukyala mukulu tebakolagana bulungi ate ye mukulu owulidde muleese emberebeze mu baana olwali waliyo province ezikyakwatagana lwa nsonga yakuba nti abaana bakulu bali eri abalala okirabye oba olusitataddeyo na mwana mulenzi wagamba nti kati ffe tweziise n'alabanga kugamba ensi ekomye bannange ekyo kikyamu abazadde amasabo bagwera mu masabo anoonya omwana omulenzi oba seekyo n'okukola eddagala bali abooli baffe olabye bwe twettire famire zaffe ffennyini nga tulaba kati embeera efaanako bwekyo tugamba nti bannange tukikole ki tukitereeze bano bagoberezi bagabi ba Musa alayhi salam bagobera ekitabo kye bayita Tawrat
naye bwe tunaba tunulako tuse tugendagenda ne mu Lunyanyimbe kubanga research tukoze olutawulayo tugaddoga olulimi lwabwe la olutawula tujaddoga Luyonaani sebo nga tunoonyaako batugamba Luyonaani bwe batugamba nedda sebo so nga tuli kubannaffe bano gandi fa in ta'addadat al-abna abantu omusajja bwe yabanga n'abaana abasukka mu omu ontegere bulungi wuritha al-ibn al-awwal dhifa ma bwe yabanga n'abaana abasukka mu omu agati wuritha al-ibn al-awwal omwana asooka oli bamuwa enkizo dhifa ma yuqta al-abna bamwanga emigabo omugabo omunene ogusinga kuki kujja banne dhifa kigezo twaba yali abadde afuna kota ayongerwako kota endala nafuna half ontegere bulungi kati ebisi kuba half y'ebibugagga byo byonna babitemamu wakati ne babiwona omwana omukulu kati biri half esigadde ne balyoka bagigabira abakoze eki abasigadde twala example ng'ebibugagga bya Hamu manyi ntera omukubirako example kati bw'abanga Allah amujjudde n'amujja mu nsi nti omwana w'omukulu oba omukyala mukulu oba omukyala muto oba alina mukyala omu omwana oyo yatwala half y'ebibugagga bya Hamu byonna then ebibugagga ebisigaddewo abaana abasigadde ne bagenda nga nabo bakola ki babagabirako ekyo kikyamu kullu hadha dhulm yes buno bwonna bwali bulyaza amaanya nga bwe tusembusiramu jahi nga tusokutematema ensonga ez'obusiraamu ojja bitegeera bino byonna tubireeta tukulaga obulyaza amaanyi obwaliwo okuva edda nedda ontegere bulungi ebyatusa extent okuba nti Nabbi Salama atumibwa Allah subhanahu wa ta'ala asobole okugjawo buli buki obulyaza amaanya n'amateeka agaddira oluvannyuma lw'okubanga Nabbi Salama atumiddwa n'olwekyo albanat muharramatu ma'a wujudi al-abna uliriza abaana abawala kakati no kano wano bagambye abna abaana abalenzi bwe balinga basukka mu omu nga bagabirako abalala hafu y'ebibugagga ebirala ebyo bisigaddewo then ate abawala bwe balinga nabo bwe balinga bazaaliddwa nga nabo bwe bali waliwo abalenzi n'abawala abawala bo tebaasuubirangayo mugabo wadde n'akantu bo tebalinangayo wadde akantu nga tebalina ke baweebwa ekitegeeza omuzadde era alina omuwala ng'awanikirawo oyo alina kuwanika kubanga ate era n'omukyala yennyini mukyala wo ande ng'akiramye esooka naye tiyafuna exactly naye tiyalinanga mugabo ne bazadde nabo poteya ng'edduniya agivaako ng'alwanira akhira baba munamulezi kati yembeera that this was the prevailing situation by then mukaseera ako yembeera yakola ki era nga abantu bagigoberera kuba kati bwe tojja kusaawo bibyo ng'olrendi waliwo qaraar ezimanyikiddwa on top of that nga gavumenti ezitufuga sinikosaali ku mulembe ogwo naye ezaalinga zaafuga kuki ku mulembe ogwo nga zibizaagala bikole ki bikolebwe naga nti wa in adamatil abna ate abaana abalenzi bwe kyasangibwa nti ono kabwejombera teyazaala talina baana baki balenzi wa abnauhum nga n'abaana baabwe kuba kale teyazaala balenzi oba kale nga yabazaala naye bwe yalinga azadde abaana abalenzi n'asangibwa nga ate ayinayo n'abaana baki abawala kati abaana abalenzi bano bwe bafa bazaala naye nga balese abaana baabwe ab'obuki ab'obulenzi nga balese abaana baabwe ab'obulenzi kati bano abaana baabwe ab'obulenzi ate be baatwalanga ebintu abazzukulu abalenzi ebyobugagga byaddanga gye bali lazima ng'era abaana abawala bano tebabitutte abaali badde nga basinga b'abaana baabwe ng'era baagala nnyo obusiraamu era nkyogera nnyo si kyekino kyokka tukyagenda kuba tujja bitegeera abakyala bandiyagadde nnyo eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga gye yabajja wala obusiraamu gye bubajje wala kakati ezo embeera nga bw'oziraba bwe batu ne bajja nga batambula n'abaana bwe bato hina idhin abanaati kati singa kisangibwa nga ate abalenzi tebaliiwo nga n'abaana baabwe abazzukulu nga nabo tebakoze eki tebaliiwo fa hina idhin mu kaseera ako uritha albanaati olwo abawala basobola okukola ki bajjanga last chance otegere bulungi kubanga bwe tujja okulaba tujja biraba bano abaana abawala bajjanga nga kituyita patrilineal inheritance kyota asabaati nga tebaliiwo be balenzi abaana balenzi abaana baabwe ne batata bato abaana batata bato bonna nga tebakola ki
nga basangidwa nga tebaliwo olwo abawala ne baliko balowoozebwako ku misogo kumeka ogwokusatu tuseekakkiriza insha allah tujja kuwumbawumbiraawo olunaku olwaleero biidhinillah ku nuli ogujja tujja kukwata ate ku busika nga twongera okutangaaza buno bwennyini era n'obwamasihiya kuba tulabyeko sayidi emu sayidi emu gye tulabye ebadde y'abaami y'abayahudi abagoberezi ba Musa alayhi salaamu kati ate tukyalina okugoberezaako bannaffe aba Isa alayhi salaamu kubanga balina bye bafaanaganya tujja kwongera elaborating twongere tutunulire bali bannaffe ne bano bye bafaana kubanga already buno obwabano mutawalada min dhalika buviira ddala mbuli insha allah tujja kwongera tubeere nga ate insha allah tutunulira biidhnillahi tabaraka wa taala kiriza leero nkakasabuli abadde ku paati fm omusikiddeyo obusikaji bwava zibira 10 ezitandikizidde mu kikakyo zatandika dda sebo so ndowooza ne bwe mpumbawumba nze inshallah so njagala okuba nga mpumbawumba ebigambo byange nga nkubiriza abali abatuwuliriza abalungi nze ssebo mulamwa gw'okusoma siguvaako ekitawaanya ensi eno yonna okutwaliza wamu butakola ki butasoma obutasoma nsonga nkubadde nga ate abasomye olwaliyo ku luno ntegeeza okusoma okw'eddiini okusookera ddala kuba kuweebwa first priority neno kanzaako okusoma okw'ebyeki ebyenjigiriza ebisigadde sacula naye ate abasacula batuyiyeeyo nnyo tulwana ku ddiini naye ate abasacula mu makooti gaabwe ate ne bakola ebitakola ki ebitajja so tugamba nti bannanga okusoma tukubeere nga tukupriveyenga kwonna tulage ekitiibwa ekisookera ddala sayidi zonna asomye sacula laga okusoma konti ddala mubutuufu oli intelligent kubanga otwalenga highly intelligent person omuntu asembayo okubeera ng'ayinza okuba nga gayidinga n'abaki naye kyannaku nnyo nti ate abatasomye ate be bakugayidinga mu makooti go ne baga nti toteekeddwa kubba toteekeddwa kulyaza amaanya toteekeddwa kuba munnanfuusi kuba gwasomyeko ate you taken as the first priority gwoteekeddwa okuba nga oli mu kifo ekikola ki ekisooka so nolwekyo njagala okukubiriza bannaffe abasoma eddiini insha allah alhadiya sebo twagguddewo wiiki eno yakubiri pozi eno yakubiri okuva twava mutisitati no eno yeso yakubiri yes kati twagguddewo mu butongole insha allah abasomi baffe bonna era mu mwaka guno bajja kutuula tulina candidate classes twagala nammwe abakyayagala okuba nga musoma biidhinillah mujje tetwambala uniform sebo kumpi buli programu ekikunnyonnyola si butusomesa bantu bakulu abajjira mu makanzu gaabwe nejjala bibi zaabwe ne bajja ne bakola ki ne basoma ate programu zonna weziri tulina weekend tulina daily program n'obudde bwonna insha allah tubulina gwe jangu otubulye buwulizi time gyoyagala kukola ki time gyoyagala kusoma biidhinillah wayagala okusomera ku mutimbagano tusobola okuba abasomesa nga tukubira syllabus lwakubanga kyetwagala omuntu ali consistent nga bw'aba asomera ddala so si byalwaleero gyendi ate leero sikola ki siriiyo si byakiyagala kubanga kuno kuliko ebibuuzo obuuzibwa n'obeera nga bwotyo ofuna n'ebiwandiiko abaana bamwe bibafuna amasomero agaki amalala g'eddiini so bagamba mujje insha allah ojja kuyita ku namba zaffe eza bulijjo tezaawukana zo tuzimanyi okusookera ddala ojja kuyita ku 0759 ojja kuyita ku 0772 86 so oba oyite ku 0703 33 79 98 ezo bwe ziyiseeko bi'awnillahi ta'ala osobola okumanya ate ebikola ki ebigenda mu maaso n'okwongera okumanya ate ebisingawo biidhinillah ne bwe bwese kuyatisa osobola okuba nga communicatinga ne tukuwa program nga bwe zitambula bi'awnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Tunasema mtabujo. Oyo ne mukadde waffe Sheikh Omar Kasule twatunuulira obusika bwe bwali ng'obusiraamu tebunda bakujja twasoose n'Abafirawuna tugenda Bayonaani tugenda mu Baroma tumaze nga tunuulira baki Bayahudi ate nga tukyabeyongeza inshallah tunagenda ku Warabu abadinganya obusiraamu abali obusiraamu tunabatuukako bulungi naye nga kitujjamu ebyokuyiga bingi ekisookera ddala twebaza ekitanga Allah ky'omusamu kyatuwa kikulu nnyo nti bamaama baatuzaalanga omulama gwabanga omukuzaala naye nga gwazadde amusinga ekitiibwa bwekiri okubeera nga maama yeesonga kulya ku bya mwana we ye talina waweebwako nga yo omukyala mu kitiibwa ekyo naye obusiraamu bwajja Allah n'agamba la walakum nisfu ma taraka azwajukum
إن لم يكن لهن ولد. أود أن يجي نجامة ندبابا مينا نام حاف ولهن الربع ما تركتم. الله نابي ويلا ngabali bamaze okubamma kituufu nabo kityo birungi bonna bwabisiramu sebo muganda wange Sheikh Idris Kaiwa Kin Islamic Junior School mashallah akweleza salamu era musimu nnyo wa alaykum assalam wa rahmatullahi agambe darusi badde nnungi ddala mashallah era ibazza n'abazadde be angambe ayenda bakubirizanga kwebaliko programu n'abagamba tebabumugira abaana mashallah abaana Kin Islamic bangi nnyo kwebali programu bakutumidde Makka Madina bagambye sebo webali sebo alhamdulillah tugondeze emirimu gye twandikoze tusaba Allah bawemu obulungi barakallahu khair tubaza Sheikh waffe mirabira nti programu yaffe Makka Madina umra igenda mu maaso ya Mei tayingidde omwezi kitegeeza 18 tugenda kusimbula $1,200 zokka zikumala $5,000 zokka ogenda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ennaku 10 obere ng'okumiyo ate ne programu zaffe za hijja zigenda mu maaso zigenda ku ofiisi babiri nga bakuwulira ebisinga kaawo ku programu yaffe za Makka Madina. Naawe nekano kankayiseewo gwe naawe yali yagadde okukola hijja oba umra ng'olina ekintu ekikalu Makka Madina tukutwala oba olina nte ezo ng'ojja n'ente ezo Makka Madina tukutwala oba olina ttaka ng'ojja bagamba nyina ettaka liri wano